Mpuliriza omulungi, nkulamusizza nnyo nnyini kitalo era n'enkwaniriza bya nsusso mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu kitabo kyaffe ensi gye twafiirwa kye twakasumulula. Wabula nga sinnaba kubatwala mu kitundu kyaffe eky'olwaleero, munzikirize nsooke ntumireko ku bannange abagoberedde omukutu guno, abagoberedde ebitabo byaffe, buli kiteebwayo ne muwuliriza ne mutakoma bukomi okwo, ne muweereza obubaka bwammwe n'ebirowoozo byammwe birabibwa era musiimibwa nga mwannyinange Prosi, Mwami Daniel Kasule, Mwami Ssekiranda, Mukyala Nalubega Maureen, Masakazi Finest, Mukyala Sauda Musisi. Ebigambo by'ennaku zino bitono naye nga nina okukkiriza nti gy'oli ogoberera si weewaawo. Mbasaba munzikirize obutabatwalira kaseera kawanvu, mbatwalirewo mu kitundu kyaffe eky'olwaleero wansi w'omutwe emmere. Mbaagaliza okuwuliriza obulungi. Mmwe abataaliwo nammwe abaaliwo naye nga temwasobola kwetegereza bintu, munzikirize mbategeeze nti ensi ekyuse mulembe guno, naye mu biro ebyo kyabanga kizibu nnyo okusanga amaka mu byalo nga gagula emmere, anti nga n'amaka omutali nsimbi zigula tadooba era nga gaba n'emmere. Emmere ey'ensigo okugeza kasooli, obulo, ebijanjaalo, ebinyeebwa n'endala efaanana etyo bwe yakungulwanga mu bungi ng'eterekebwa mu byagi ebyabanga n'obusobozi okugikuuma okumala ekiseera ekiwanvu ddala ng'ekyali nnamu. Naye ebyagi okyabisanga mu maka ga wa? Ebyo byonna byakyuka. Oli Mukama bw'amusaasira n'akungula ebiwerako, alowooza kubitunda, n'omusanga oluvannyuma lw'emyezi 2 nga ne kyali awammanta kiwammante. Ekirala ekikuba ensonyi nti emmere eyalimibwanga mu byalo byaffe kati eggyibwa mu bibuga n'etwalibwa mu byalo okutundibwa. Ddala wattima kye yatutuusa awo? Oli ayinza okumubuuza nti eyo eggyibwa mu bibuga erimibwa wa? Gwe n'omuddamu nti mu byalo. Ekyo nze ne kinfaananya atamanyi bye njogera. Wabula nange bwe mbabuuza nti mu byalo bya wa? Bwe muba mumanyi ekituufu weekanga munzizeemu nti mu byalo by'amawanga amalala. Ekyo ne kiddamu ne kinfuula omutuufu bwe nsalawo okukungubagira ensi gye twafiirwa era mu nnaku ey'ekitalo awo ne mbasaba tuveewo. Naye nze bwe nzize nga neetegereza ensonga eno nkizudde ng'ekisinze okuvaako nnabe si nsonga ya kukendera kwa ttaka ng'abasinga bwe twogera, wabula ebintu bye tukozesa mu nnimiro zaffe bye bisinze okuzaala akabasa. Nze bwe nakulira salabako ku bbomba efuuyira birime mu maka gaffe, wabula wadde gwali bwe gutyo ewaffe tewaggwanga mmere. Lubeerera omuddo twagulimisanga nkumbi okuva ekibanja kya ssebo gye kyali kiva okutuuka ku kkomo lyakyo. Ebyo eby'okugufuuyira obufuuyizi mbugukale mbirabye mulembe guno. Na bino ebigimusa ebizungu nabyo ewaffe saabirabako kuba tetwali banyiikivu mu kugimusa, anti ettaka lyali likyesobola bulungi. Mpozi olw'okuba twalina enkoko eziwerako, kalimbe waazo oluusi gwe twayiwanga mu nnimiro. Ffe tetwayokyanga bikoomi, omuddo twaziikanga muziike, kati nga bwe guvunda ng'obugimu bw'ettaka bweyongera. Nzijukira ku kibanja kya taata twalinako ekitundu kya yiika ng'emu n'ekitundu, bo nga tetulimawo bimera ng'ebijanjaalo oba ebinyeebwa kuba obugimu obwaliwo bwali buyitirivu nnyo era ng'ebijanjaalo bwe bisimbibwawo bijinjimuka bujinjimusi nga tebissaako bulungi. Kale bwe nzijukira ebyo ne neefumiitiriza n'ebyendaba ensangi zino, amaziga gannyunguka. Anti kati awatali kweyambisa bigimusa totawaana kulinda makungula. Naye nga yeffe twetuusaayo nga tukopperera amagezi amaggye ku bugenyi. Ffe ensuku twasaliranga nsalire mpozi n'okuyiwa evvu ku bitooke
olwo n'olinda enkota eyakula neewola. Naye kati bw'otofuuyira kayovu n'otossaamu busa, mu nsuku oyinza n'okulemererwa okuyunjamu omunyaala. Wabula ekyennaku nti kayovu ne bw'oba omufuuyidde n'ebigimusa n'oteekako, tokyasobola kuwangaaza lusuku kumala myaka 5. Byo bikaabya. Kubanza olusuku lwe nakula bayunjamu amatooke awaka, natuuka kusajjakula ng'era lwe lumu mwe gayunjibwa. Ng'oggyeko ennima embi, ekirala ekituviiriddeko nnabe w'okubulwa emmere, kankiyita okudibya ennono. Nazzikuno nga mu lusuku lw'Omuganda muteekwa okubaamu ekitooke kya Nakitembe ekyembidde eŋŋanda eyitibwa ey'akabula n'ekyagonja. Ebitooke ebyo bikulu nnyo kuba bikolebwako emigenzo miyitirivu era nga mu mingi egyo mwe mulina okwaza emmere mu nsuku era n'okuziwangaaza. Ku mulembe guno oli asimba olusuku yiika 3 naye nga temuli wadde ekimu ku bitooke ebyo. Ekyabyo abamu kye bayita ekisolobyo tekyavanga mu lusuku lumu kudda mu lulala mu bufunze nga tekyeyazikibwa. Ng'oggyeko ekyo tekyasuulibwanga wansi, ekiseera kyonna nga kirina kuba nga kyesimbye kuba oyo ye mulalo w'olusuku bwe yeebaka buli kimu kifaafaagana. Kiwanuuzibwa nti bw'olwebasa wansi kibuyaga akuba olusuku lwo, naye byonna ebyo twabiziika. Engo y'ekitooke bwe yavanga waggulu n'egwa kye tuyita okwetuga, yasibibwangamu akabugo n'esuulibwa mu masaŋŋanzira. Ekyo nga kirina ensonga eziwerako, naye ng'emu ku zo yali yakutangira ŋŋondala kunogoka. Ku mulembe guno enogoka gye batemeratemera ente binakuwaza. Omuntu bwe yagendanga okuyunja ettooke ng'asooka kukuwulirira muddo ogwetoolodde ekitooke ekyo oba okukisalira nga tannaba kulitema. Ekikolwa kino kiyitibwa okugula ettooke, naye kyani akyakikola? Oluvannyuma lw'okutema ettooke, endagala n'omugogo nga bibikkibwa bulungi, wabula nga n'ettooke teriggyibwa mu lusuku nga teririiko kalagala kalibikkiddwako. Ebyo byonna twabiziika. Kyokka mbu twebuuza ebituviiriddeko okuggwebwako ensuku. Nze ndowooza isaawa tuzuukuke. Nazzikuno emmere yaffe enkulu kaŋŋambe nti yabanga y'amatooke, ng'emmere endala ewerekerako buwerekezi. Weewaawo naye oluusi yafumbibwanga yokka nga yeetengeredde okugeza lumonde, ensujju, muwogo, ndaggu n'endala. Wabula emmere ey'amatooke bwe yabanga yeefumbiddwa ng'enkulu, twateranga okugigerekerako emmere endala enkalu ng'obuyuuni ne lumonde yennyini, ate era nga tuserulizaako n'enva endiirwa okugeza nakati, ensugga, doodo, essunsa, ejjobyo awamu n'enva endala ezirina emigaso enkumu. Naye wadde twakolanga bwe tutyo, tekyatuloberanga kufumba nva ndala ng'ebyennyanja, ennyama, nsanyuse, ebijanjaalo, kawo awamu n'endala ezigwa mu ttuluba eryo. Mu kiseera ekyo nze saalabako ku kintu kyefaanaanyiriza butto mu maka g'abakadde bange, ng'enva zonna zifumbibwa nga bwe ziri. Mpozzi oluusi baayinzanga okweyambisa omuzigo okusiikako ku bijanjaalo bakawo, naye era nga tekitera kubaawo. Ekyo nno nze ndowooza kyatuyamba nnyo okwewala agalwadde agava mu kulya ebisiikesiike agakyasa ennyo ensangi zino. Gwatolaba n'ennyama kati naye esiikibwa ne butto. Tukyalwala nnyo tetunnaba. Ebinyeebwa ffe twabyesekuliranga mu kinu, oluvannyuma ne tufuna akakuŋŋonta ne tubikuŋŋonta bulungi okuggyamu empulunguse, wamma ng'oli ekinyeebwa ne weenuguuna. Naye kati tubirya twekengera olw'ebyuma ebibisa, anti osanga bakyusa amannyo g'ebyuma ebyo nga gaweddeko basseemu amapya, n'obuuza nti gaggwako galagawa. Olowooza tegagenda mu binyeebwa ffe bye tulya? Era olowooza eyo si y'emu ku nsibuko ya kkookolooni eyeefuza amayumba? Kirowoozeeko. Okwawukanako n'ekiriwo ensangi zino, luli emmere yaliibwanga ku lujjuliro.
waliwo enjawulo nnene nnyo wakati w'olujjuliro na zino dining table zaffe ez'omulembe guno, era mbasaba temugeze okubifaananya. Ku lujjuliro lwaffe amatoobuta nga mwenna mutuula bulungi wansi ku bulago, abamu bwe mumanyi ng'obuwempe, oluusi obwabanga bulukiddwa obulungi mu byayi, olwo ne mulyoka mutandika okuwunya ku gya ddyo. Weewaawo bakitaffe ne bannyaffe balina engeri ezitali zimu mwe bali bayita okutugunjula, naye amazima tewaaliwo ngeri yonna yali ebangulibwamu okwenkana olujjuliro. Empisa zaatuyigirizibwanga ku lujjuliro, ate era nga n'emize egisinga givumulirwa ku lujjuliro. Weewaawo mwattu ate tetwalumalangako kiseera kiwanvu, naye ng'ebyokuyiga ebiruliko tebiggwa malojja. Nze ne bannange bwe twali tubeera awaka, ku lujjuliro twayigirako okukuuma ebiseera, anti waliwo etteeka nga kasita otuuka nga taata amaze okutuula ng'olwo togenda kulya, kale ekyo nga kitusomesa okukolera ebintu mu budde bwabyo obutuufu. Emmere bwe yabanga eyidde naye nga waliwo atali waka, naddala nga baatumye mutume, twabeeranga tuteekwa okumulinda akomewo olwo emmere eryoke esoosootolwe. Ekyo nakyo nga kitutendeka okuba abagumiikiriza ssaako n'okufangayo eri bannaffe. Ensomesa eyo yaddiba, kyova olaba buli omu ali ku lulwe. Ku lujjuliro twayigirako okuba abakozi b'emirimu era n'okuba n'empisa, anti ng'oyo aba yasukkulumye ku banne mu nkola y'emirimu nga kitaffe ateekeddwa okumuddiza ekibego ky'ettooke oba ekifi ky'ennyama. Kale olw'okuba buli omu yeegombanga okuddizibwa, kye twava tuyaayaanira okukola, era kino kyatusigala mu myoyo ne bwe twafuuka abasajja n'abakazi abakulu. Lwali lujjuliro olwatugemanga okulya nga tuswankula, anti nga kavu n'owulirwa ng'ogaaya ng'akabizi, kaba kagenda kukujjuutuka. Era bwe tutyo bwe twasomesebwa okugaaya ekimomozo nga tulaga mmere eri mu kamwa, ate era nga mpaawo ddoboozi likuvaamu ng'ogaaya. Naye ebyo kati bikyasomesebwa ddi, ng'abaana buli omu gy'ayagala gy'aliira. Mama bw'aliira mu kiyungu, taata ng'aliira mu ddiiro, ate bo abaana nga baliira mu bisenge, wamma n'olaba akavuyo. Okwogerayogera ebitakubuuziddwa awamu n'okusitukasituka ku lujjuliro gwali musango gwennyini, era nga gusobola n'okukuviirako okukangavvulwa oba okugaanibwa okuddamu okulya. Ekyo kyali kituyigiriza okuwa ekitiibwa ekintu kye tuba tukola mu kaseera ako. Kyova olaba kati ogenda mu ddwaliro, omusawo n'akubikkula akabina okukuba empiso ng'eno bw'alaba obutambi ku mitimbagano, oluusi ggwe n'akwerabira ng'akabina kali bweru. Ako nno kaba kabonero akalaga nti teyatuulako ku lujjuliro, oba nti bye baamusomesanga byamuyitanga ku nviiri. Weewaawo twatuulanga tuliraaniganye, naye tewakkirizibwanga kutunula mu ssowaani ya munno lugenderezo. Kino kyali bwe kityo okututangira okukwatirwa ensaalwa oba okulookera ebitali byaffe, anti gwe wayinzanga okumalawo ennyama yo ng'ate munno akyalina. Kati nga bw'otunula ennyo mu ssowaani yo oyinza okumukwatirwa ensaalwa. Kale ekyo kyatuyamba okumanya nti ekitali kikyo tosaanye kukirookeera. Naye olw'okuba kati olujjuliro twaludibya, ffenna amaaso tukoppola makoppole ku bitali byaffe, kye kireese obubbi obususse mu bato n'abakulu, abagagga n'abaavu, ab'ekitiibwa n'abatali. Era ekyo kimaliriza kituzaalidde n'ettemu. Weewaawo okulya ng'opakuka gwali musango, naye n'okulya n'olulembwe nakyo kyali kikyamu nnyo. Era oyo yasembangayo okumaliriza okulya nga y'ategula eddiiro. Kino kyali kituyigiriza okukolera ebintu mu kadde kaabyo akatuufu, si lwo n'omala eddakiika 10 ng'oyoza essowaani emu olw'okuba weegendereza. Kale ddala ku mulembe guno tuyinza kuggyawa essomero eryenkana olujjuliro? Naawe kyebuuze.
Mpuliriza omulungi awamu n'ebigambo ebyo nkusaba onzikirize ekitundu kyaffe ekyolwaleero wansi w'omutwe emmere nkifundikirira awo omulundi ogunaddako wennyininyini awo wennaava mbongereyo mu kitundu ekirala eky'enkizo ekitundu ekyokuna okusoma wadde bulijjo sinze mulagira kamusabe busabi nnyini ggulu abankuumire okutuusa lwe tulisinkana mubeere bulungi mweraba.